Sabiti ejja abayizi ba siniya eyokunale bagenda okutandika ebigezo by'akamalirizo nga bino bye bigenda okudirira ebibuuzo by'omwaka 2020 anti mu 2021 abayizi tebatula bibuuzo bya UNEB olw'ekirwadde kya ssennyiga corona ekyali kizinzeeko eggwanga. Olunaku lw'enkya abayizi ba siniya eyokunale bagenda okutandika ebigezo byabwe n'okugezesebwa oba kiyite briefing mwe babangulibwa mu mateeka agalungamya entula z'ebigezo mu ggwanga. Abayizi emitwalo 34 mu 945 be bawandiisizza okutula ebigezo mu bifo oba kiyite centers 373 era olwaleero UNEB efulumizza enteekateeka egenda okugobererwa mu kutula ebibuuzo bino. We also wish to encourage those parents who can, to attend these briefings as well. The briefing session is also aligned to the national prayers and dedication for the candidates and the examination process as a whole, which Uganda National Examinations Board has requested from all the faith affiliations. These prayers are expected to be held starting from Friday through Saturday and Sunday. Candidates will thereafter begin to write their examination on Monday, 17th of October 2022, and they will be starting with mathematics paper 1 in the morning session, and they will do mathematics paper 2 in the afternoon session. Ssaabawandiisi wa UNEB Danodong ategeezezza nti ku mulundi guno tagenda kukkiriza bikolwa bya kubbira bayizi bibuuzo era bamaze okuyungula banvu n'abampi abagenda okubikuuma n'aweera nti ku mulundi guno tewali gwagenda kuttira ku liiso. We also want to inform the candidates, their parents and any other persons that involvement in malpractice in one paper will result in the cancellation of results of the entire examination. So we want these to be taken very, very seriously. Odonga asaba abayizi okutuukiriza ebisaanyizo byonna ebyetaagisa omuli n'ebisale by'amasomero era atabituukiriza UNEB tegenda kuvunaanyizibwa ku mbeera enaabeerawo singa abamugana okukola ebibuuzo. Once candidates are in the examination room, I want to ask heads of centers, please do not interfere with the conduct of the examination by entering this examination room and pulling out those candidates whom you say have not paid fees. These issues should have already been settled by the time we get to Monday morning. Mu kiseera kino ng'ekirwadde ky'Ebola kyeyongedde okusimba amakanda mu ggwanga, UNEB esabye amasomero okuteerawo abayizi embeera mwe banaakolera ebibuuzo eneebasobozesa okubiyitamu nga tebalumbiddwa ndwadde. Hand washing as much as possible, where possible temperature taking, and where possible sanitizers to be used by the invigilators as they go into the examination room. They should be placed at the checking points where the invigilators can use immediately after they have checked each candidate. Munongosereze ezaakolebwa mu tteeka lya UNEB erya 2021 omuntu yenna singa akwatibwa mu mbeera y'okubbira abayizi ebibuuzo atanzibwa ensimbi obukadde 40 za Uganda oba okugalirwa mu mbuzi ekoga okumala emyaka 10 oba okukola ebibonerezo bino byombi. Era okusinziira ku tteeka lino ne bw'osangibwa nga byobaddewo abayizi si bye bituufu UNEB bye yafulumizza ovunaanyibwa kye kimu ng'omuntu asangiddwa n'ebibuuzo ebituufu. Sulaiman Sebugwawo, BBSKATI, Gambuuze. Kulikayo nnyo munaffe